Uno omuzimu gwa Jajja Iculi gumulinnye gwogedde buli kimu era buli yali mu lukwe ye kaweddemu olw'okutta Jajja Iculi mbiina mu maaso awo. Ngenda kuba mbatuusaako bu vidiyo bwonna ate era ne vidiyo endala eraga enzita gye baamuttamu Jajja Iculi. Eraga omukono essimu yali agikwatidde mukono ki gwe baamusanga ne bamutandika ne bamukuba amasasi. Byonna ngenda kuba mbibatuusaako wano. Naye nga sinnaba kuba nga mbibatuusaako ba mikwano mwasiibye mutya mujje baleke egya leero gye mutuusizzaako engalo. Kansuubira Omukama wakuumye bulungi. Bambi mbasaba vidiyo eno mugimpeereka like era n'esaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suviya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo. Gw'omunnanga omuzimu gutabuse gwagala bwenkanya nga mugenda okuba nga munammwe mubyewulirako mu kavidiyo kye tutamanyi munnanga oba ono omukyala ddala kituufu omuzimu gwe guba gumulinnye oba naye aba ali katembawe. Kansooke mbatuuseeko ono omukyala ye agamba nti omuzimu gumuloosa buli we yeebaka bw'ati ku ttaka bwe paba ng'omuzimu gwa Jajja Iculi nga gujja kukola ki nga gutandika gumuloosa ati ndi munyiivu nnyo baanzita bubi nnyo nnyo ati atirisiko bandikoze ekirala naye eriiso lyange ne batayitwala. Kugamba wamu ebintu bingi nnyo nnyo omukazi by'akola ki omukazi by'ayogera era atuuse okusaba abafamire bamuteekemu ssente ave gy'ali ajje agende dayirekiti ku ntaana ya Jajja Iculi ate kuba ku ntaana akolewo ki nze naawe kambateereko bu vidiyo nammwe musobole okuba nga nammwe musobole okuba ate nga mubyewulirirako bannaaki. Ne bannamwe okay kantukire ku nsonga bannange mbalamusiza mwenna abaliko leero nkyusizaamu ekika ky'emmindi nina ensonga lwaki nkyusizaamu ndoza mulaba emmindi yemu si gye nabadde nayo jjo ono bamuyita maama omuyimirize w'ensi eno maama Nakayima. Kantukire ku nsonga tukyali ku lutabaalo olwa Jajja Iculi teri kuwummula mirembe n'abasamize tukyali mu lutabaalo tulina okusitula omuzimu gwa Jajja Iculi gulina okusituka gye guli gye gwebase Magombe gwolere tukyali mu lutabaalo olwo n'abasuubiza wendi paka nga tuwangudde. Nasobodde okufuna connection ne Jajja Iculi entonotono okusitula omuzimu gwe okwogerako nagwo naye yabadde mukambwe nga omanyi omuntu gwe basse abeera mukambwe wabula yabadde mukambwe naye era ng'akaaba yaŋŋambye yabadde abisuubira ebyokufa nga bagenda mutta naye waakiri bandimuse ng'alina eriiso lye kuba tulina olulimi lwe tubeera twogera nalwo ffe abasamize ffe abaana b'emisambwa nga twogera nalwo n'egyo emizimu n'oteyira kye kimuluma yabadde asinga kundaganya eriiso nti waakiri yandifudde ng'alina eriiso. Ekirala kye nasobodde okukwatagana naye ekitono nga maze omuwoyawoya yaze nga ndi mukambwe nnyo nnyo gye ndi tayagala bamusumba okuba bamuse jjukira omuzimu omuntu omutte aba mukambwe. Ku bitono bye naakafunawo yaŋŋambye taata we amanyi Oluswayiri wabula nja kusaba kuba ekika kye omuntu yena alina ampe lukusa ninye ennyonyi nga mujja kunzikiriza nzijjaawe Magombe gye baamuziise wabula kyengenda okukola mujja kwebaza emikono ebiri bino si katemba ensonga eri serious ekirala bannaye Mariam Bigaaga yenna asobola okuntuusiza obubaka ku Mariam Bigaaga Kermuds mbadde nsaba oŋŋambireko omukyalo oyo twogeraganye nina kyenjagala anyambeko ku bitono byenfunyeko byebyo sinafuna kyamaanyi nnyo engeri gye siri ku ssiini njagala wabeeka anyambako. Ekikono n'eddagala mbirina wabula si katemba tukyagenda mu maaso ebintu tubikwate step by step tubikwate mpola mpola naye nga namufunye era omuzimu n'ayogedde nagwo nasobodde oguwooyawooya wabula tugunajja bulungi kuba omutemu yaliwo ku lumbe era yagusiba naye osaaga fe tubajjayo mu ntaana. Naye nze ekibuuzo ekyange lwaki buli wempita blessed in peace Jajja Iculi ani abagambye nze wange wama Jajja Iculi situka yonna gy'oli nsitulayo omuzimu gwo teri kuwummula mirembe atakulekera tomulekera
situko basula eddalu wolera Jajja Iculi zirimu enda za kiro. Nze wendi wano nga faaniwo obadde onsanyusanga obadde musajja mumalirivu. Lwaki nga bw'obadde omusajja mumalirivu nze mmanyi tosobola kwefiira n'onaba leero n'olutabe leero n'ogutabe mwaka guno. Teeka Jajja Iculi onookuwolera. Teri kwebaka, teri kuzikiza. Oba kyetaagisa kumamindi oba kyetaagisa ninye ennyonyi zije ku malaalo go. Nze Nnaalongo, nze bampita Bella. Baizawe kansooke nyeyanjule. Naitwa Bella Jennifer, mtoto wa Azizi Belwa, mjukuu wa Rugabirana Sefu. Nimesimama hapa kwa Jajja Iculi. Nimesimama hapa kwa ajili ya Jajja Iculi jamani. Bafani nafe mukwano tutabuka nga bafani. Ze sina bwe mwita naye mikwano emisamba gijja kuvaayo guno omwendo ogw'ekiro emizimu giba giwulira bulungi nnyo. Jajja Iculi tuyambe oba tunyigira obunege, tuyambe banyigenyige, abakazi baleeta envunyu, bakazi bameze buli kyoyagala, bayikenga emisaayi. Oba buli muntu amanyiko neyawulirako ku ssimu neyalina kyalina kyamanyi, buli muntu aliko muwekyo ekintu ekyokutta yanguwako. Nti maze sikiddako. Yenze Nnaalongo sikyuka, nina balongo yenze. Jajja Iculi bannange oludde oliwa wolera bannange jangu olwane. Omuntu ojja omwambala omulundi gumu agende naina nga akaaba akuba enduulu Uganda yonna, Kampala yonna, asibire waffe Tanzania. Ate ffe Batanzania tetujja mulinza ebyo ebyamwe byemuliko ebyakajanja. Ye Uganda mwewaana nnyo nti mulina abasawo. Abasawo ba Uganda tebamanyi kusitula mizimu. Nze mbuuza Uganda just wolololololo tumulina waaka. Wamma Iculi vaayo. Byebyo munnaye ng'omukyala ayongera okukola ki okutunnyonnyola nti ye omuzimu gwa Jajja Iculi munnange oluba okwebaka nga ye gutandika gumulowooza ati munnaye nze banzita bubi eriiso lyange biki nga nammwe mukoze ekyo nga nammwe we mubyewuliriddeko mu kavidiyo ng'omukazi akola ki atunnyonnyola. Naye mu byonna asabye abafamire bamuweereze ssente agende ku ntaana. Naye kyebuuzibwa ati ku ntaana agenda kukolako ki oli muntu wedde yafa kate ku ntaana aba agenda kukolako ki. Bannaye tetugenda biyingiramu nnyo wano ffe kusuubya News Extra. Naye ate kambatuuseko obuvidiyo obulala ngenda sooka mbawe aka Hajjati Kulthum naye ng'atunnyonnyola omukwano gw'abadde alina eri Jajja Iculi. Jjukira Jajja Iculi byasooka ne biyitakawo mu nkubo nga bagamba munnange okuva Sheikh Muzaata waafudde Jajja Iculi yali dda. Jajja Iculi yali ayagala okuddambigira ebya Sheikh Muzaata naye munnange osanga enzikiriziganya yakola ki yagaana. Jjukira munnange Hajjati Kulthum alina akavidiyo ke yakola nga yagamba tayagala abasajja bampi. Okiwulidde ekintu ekyo. Ate jjukira Jajja Iculi abadde musajja kale ali awo kati osanga munnaye egamba enkwatagana yakola ki enkwatagana yalemma. Naye kankuteeko kavidiyo bambi ate naye nga nnyola era asabye gwe wenna Jajja Iculi gwe yanyiiza gwe yavuma bambi ng'obadde okyamunyigidde akusabye mu mutima omulungi bambi musaasire musonyiwe era bambi omusabire n'ekiwummulo eky'emirembe. Kambateereko kavidiyo nammwe musobole okuba nga mwewulirako Hajjati Kulthum ng'ayogera eri omukwano gw'abadde alina ku Isima. Nsaba abantu bonna Isima byanyiiza bamusonyiwe. Nsaba bannaye buli omu asabire Isima kubanga ffe Abasiraamu tumanyi nti omufu aba yeetaaga edduwa zokka. Twongera n'okuba nga twagala Mutabuliiki kubanga Mutabuliiki yabadde mukwano gwa Isima. Tufune nga akadde tumulambulengako tumukubirenga kasimu osanga Allah anaatugumya mpolampola.